yagenda okukira abantu ababulijjo omukwano gifuna mukota naye Katonda bw'abayamba ne mu overcominga challenge ezo zezibaddewo kyongera n'omukwano gwammwe okuguma so kati nsuubira new chapter y'omukwano gwaffe ey'okubeera ngeri even better than the first tutwalidde like a year. I'll be honest, omwaka nga mulamba okuva ku nsonga zile za voice note yali yafuluma bingi tetwagala kuddeeyo naye Katonda mulungi nti ng'abantu twayogerezeganya nentegeera awaali ensobi yange nenategeera awaali ensobi ye ate netumanya n'obuzibu obwali bwagala okutwawula nabo netubukolako so essaawa ya leero in good terms nga bwewalabye ku Roast and Rhyme and personally ndi musanyufu nnyo okuba nti have my friend back now. Yeah, it's not easy this industry okufuna. So mwensanze ne mugamba nti like nemwogeramu awo you're going to stay together or you met you talk then you decided to Roast and Rhyme? Now even before Roast and Rhyme tubadde twareconcile so n'okujja ku stage awo twabadde twakoze rehearsal kyabadde plan teyabadde nti oba yabadde surprise. Yeah, but it's been a minute nga twareconcile. Leero abadde alinamu engagement naye tusuubira okumulaba ku pressa yaffe ettaka ey'okubiri course itayo ndabeko tugenda kumuyimba we are good now. Bimuli obo lwaki bimuli byokka tuyinza okwetonera private jet. You never know. Can be more than flowers. Okay, koola abatulaba. So abatulaba mwenna bannange bakoowola ennaku z'omwezi lumu August tugenda beera live ku Serena Hotel. Tubakoowola tubalindiridde tujja kuba basanyufu nnyo okubalaba. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. But before Pressure Love nandyagadde nnyonnyolemu abantu nakuba Bannayuganda Chosen Blood bwe balaba ku Pressure Love yavaawa oba gatandika bitya. Nzaalibwa Mityana awo mu famire y'abaana 13 mbeera omwana ow'okubiri asembayo kuba gwandiisa second last kuva mu famire y'abaana abangi olumu obugabirizi butuuka ne bukendeera taata ne bwabanga yakolamu obugabirizi bukendeera so kati olw'okuba nti waliwo ensonga ez'enjawulo ez'obutafuna byetaagisa waka domestic violence zenganzi omuto nava we nali mbeera ewaka nentandika okugenda okubeera ku streets oba mu bibanda bya firimu abasinga obungi bemumanyi bwe mbeera mu bibanda bya firimu ne wabeerawo charity organization emu gye bayita Child and Hand ng'ejja enoonya abaana nga bwe bazza ku ssomero ne bantuukirira ne bambuuza lwaki sibeera waka ne mbanyonnyolamu embeera yange ne bampa chance ne banzizaayo ku ssomero ne banteeka mu church omwo nembeera nga njiga okuyimba n'okuba nga banjigiriza obulamu obw'ensi wadde waka gye nali nvudde waliwo pressure nyingi eyali enzijayo nga bw'omanyi challenges za family fenna ab'enjawulo ze tukuliramu. Ku nsonga eyo abantu abayimbi bannange n'aboogedde bonna badde bampa credit ey'okubeera humble oba ey'okubeera n'empisa. Basebo ne bannyabo nandyagadde mbategeeze nti nze ensi bwe yandaga nti osobola okubeera awo n'ofunayo omuntu akwagala ng'obadde tumusuubira oze ekyanzija ewaka nali sigenda ku ssomero olina binitaka sibifuna naye charity organization eno bwe yansanga ne bandaga okwagala
nga bw'onoofuna love from a stranger ng'obadde tokisuubira. Nze nganze mu myaka emito gye nalina kyanzikakkanya nnyo oba it humbled me muzungu bayinza okukiyita. Ne mmanya nti n'omuntu ali eyo yeetaaga omukwano. It costs nothing to be kind to somebody. It costs nothing okubeera eri omulungi omuntu naddala omuntu nga tannabeera mubi gy'oli. So mpulidde nnyo ogwo omusingi ogw'one love n'okuspreading okwagala kubanga nze nafuna okwagala nga ndi mwana muto okuva mu stranger gwe nali sisuubira. Omuzungu yava gye yava mu kitongole kye ne bannonda ne banzija mu kibanda ne banziza ku ssomero ne bampeerera ne bandabirira ne banjigiriza obulamu. Nange ne nkitegeera nti wenfunye chance eraga okwagala teziba ssente zokka. You lose nothing okubeera kind eri omuntu. Anyway, mu bufunzefunze olugendo lwange nalutandika bwe butyo ne bannyamba abazungu ne batwala e Makerere ne nsoma ne bantwalako e Bungereza ne bankomyawo. But amidst that journey mbeera maze senior 6 yange emityana nzija e Kampala okurekodinga akayimba kange akasooka Pressure ya Love. Mu lugendo olwo era sinza kuteebaza mukulu wange gwe bayita Jjajja Nana, President gwe yamentionzeeko ne Dax gwe yamentionzeeko. Yayimbira mu Firebase yampa access engenda ewa Pademani nenkola akayimba kange akasooka Pressure ya Love, ensi nentegeerera awo. Olugendo lwa music ne lukola ki ne lutandika. Wali mabega mbadde nkubirayo mu bufunzefunze nga tonnaanaba Pressure ya Love ng'etandise ate anatambika tukaze wano nga Pressure ya Love ekoze etya etandise. Tuni tugikubye ndi muyimbi mupya nzeze mu kibuga, siina manager gwe mmanyi, siina promoter gwe mmanyi, federation y'abayimbi tennajja nga ndi awo ndikyetwala. Imagine omwana olw'emyaka 18 okubya oluyimba lutopinze ensi yonna. Kyali kirungi kyebaliza Katonda n'ebingi bye nali simanyi ng'omuntu. Challenge ez'olugendo ne bitandika nga challenge zonna zonna ezibira ku mirimu egy'enjawulo. Obutakulisaayo neebaza abankwatira mu lugendo lwange nga bwe twalutandikira. Pademani najja mpandiisa akayimba kange ku lupapula n'andaga ajja kutambulira mu code progressions bwe ziti tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti. Walden gwe nakayimba naye tusuubira okubeera naye ku Love Jubilation concert agenda twegattako. Olugendo ne tutandika ne tulwana n'atambula n'agenda e Bungereza. Bwe twagendako e Bungereza ye n'asalawo sigalayo. Bwe nkomawo mu 2016 nenkwatagana ne Team No Sleep era kweno chance neebaza manager Jeff Chiba nabo bambeererawo mu jjane yange ne tutambulako ebbanga lye twatambula ebirungi bingi bye twatuukako. Nenkwataganamu ne Swans Avenue ne tupatinaringa ne Winnie Lwangi ne tukola itayo ndabeko. Era nkozesa platform eno okugyebaza Swans Avenue. Kikyengezaako okulaga nti ng'omuyimbi avudde eri out of blue n'okola oluyimba naye nga tomanyi bigenderako kozi. Era tukimanyi bulungi nnyo bassebo ne banyabo nti it's not only talent. Talent esobola obeerawo naye waliwo ne business side. Ku business side music industry nzinganza omu njebaza embeereddewo endeze nga bwe gambye nti Pademani yannyanyiriza Team No Sleep nembeererawo ne tukola ennyimba. Swans Avenue nembeererawo ne bampa backup. Pepe Busi wange ne musanga nga bitwalaganya nagamba beera solid topowa. Jane n'ebyange etambula bwetyo nga bwona gamba nti omuyimbi gwe wandiise independent artist oba atali signed any label ekeera negamba nti miliyoni 5 zizino tubajetinge tukole kino ne kino, wabula nga yegwe talent gwe capital gwe byonna naye ng'olina okukkiriza mu lugendo n'okukkiriza Mukama. Bwe tutyo ne tutambula okutuuka ku ssaawa ya leero wano we tuli nti Katonda atuyambye twetongodde tulina ekitongole ekirambe ekirwaninga company music wange kye beta Choose Music bassebo ne bannyabo industry enderedde ddala. Okunyumiza olugendo luno kweno show yange esookera ddala gye ngenda okukola nze nga nze omu celebratinga jjane y'omuyimbi omunnayuganda ky'oyinza oyitamu okutoka. Njagala mbeera ekifaananyi ekiraga omuyimbi ali eyo yenna ayina talenti nti kitandikira ku gwe nga president bw'agambye tuselebratinga ennyo ekitone ekibeera mu ffe because
oyinza obeere ng'oli talented naye ng'olinze management gundi erina okunkubira neetaaga kino ne kino nga gwe mu kifo ky'okutunuulira biki by'olinawo ebikusobozesa otuuka ku kiddako ate ebiseera ebisinga nga amaanyi ogamalira nnyo mu kutunuulira ku bitaliiwo. Njagala okwebaza Katonda n'abambeereddewo nga benzimba nnyonnyola zonna ku olwaleero okuyimirira ogamba nti ngenda kukola show ku Serena Hotel. Kinzizaamu amaanyi n'okweyozaaza si kyangu olugendo lwa myaka 10+ haso abantu abambeereddewo tuselebrating olugendo lwange naye si lwange nzekka. Njagala tuselebratingire wamu n'omuyimbi yenna ali eyatoba naye ng'akkiriza amanyi wadde kiri basaagala okuwemu maanyi nyabo oba ssebo. Nsaba wekkiririzeemu tokoowa. Mu lugendo luno lwe tugendamu tulina campaign gye tuli kukola oba omuzungu kyeyandiise corporate social responsibility eya mental health awareness because nze nga nz'omu bwe mbikunnyonnyodde olugendo olwo ngenza okukizuula nga ebiseera ebisinga amaanyi gali mu bwongo oba mind eno buli webeera nga teri mu mbeera nnungi n'ebyokola biba tebigenda mu maaso. Zina challenges empiseemu ng'omuntu naye bwe nafuna mental health awareness n'ennyamba because ebitutuukako tetusobola kubistopinga naye amaanyi ge tukozesa nga tuddamu gamatarenga bingi. Nti nzaako mental health yakanjigiriza nange ngezaako okukasharinga eri bavubuka bannange nti the mind is the bank. Mind bus beebaza okuba nti munkwatiddeko kwejjane twongere oku spreading enjiri eno ya mental health tubategeeze nti basebo ne banyabo mental health yaddala twetaaga okwempawaringa obwongo bwaffe, twetaaga okumanya tutya bwe tuwulira, twetaaga okumanya turelatinze tutya n'abantu be tuwangaala nabo. Ebigambo bigisinza byogera bimalayo kyenyinza okubagamba nti tubeetegekedde tubalindiridde ennaku z'omwezi lumu ku Serena Love Jubilation ye title twalonze Love Jubilation because love is the answer. Twagala kucelebratinga love ate nga love ekyenjawulo ekirimu ku luno tupreachinga nnyo self love mu mental health awareness because tosobola kwagala muntu mulala nga tonneeyagala ate bwe weeyagala oyambuyizaako n'omulala okukwagala. Basebo ne bannyabo self love tugyongeremu tweyagale ng'abantu tusobole okwagala ne bannaffe abatwetoolodde.